Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya ndobozi mpita ntambi Jimso Rich Boy and Max Sudi General Kwanti we kumira wano mpola mpola nakulale tukuletede Bobby Wine ngali ejinja ya Busoga agezako kuba nti amatiza Basoga ku kampeni yo kufuka president wegwange ranga Bobby Wine nakulale yogede ku nsonga nyingi ku Baba Radio nakulale twagala kutusako Bobby Wine oberenga omwewulira ko mpola mpola. Yes, obane chiche manifesto chiche gamba chichagenda okukona nebisigadde oli wadde mukumanti subscribe na ntambula fena 24/7 nokumanti yes we kumira wano mpola mpola tukwagala nnyo olwadde mutubulira wajjo sinzo kumanti otulabira nokumanti yes otuwuliriza then tukubonga ko mpola mpola onakulwale tuli ku mission 2021 presidential candidates baba batandise okubanti bakola mpola mpola era onakulwalero jinja eri ku mufire kubanga ghetto gladiator jali nkusaba producer wange tekayo video n'abantu baje then tukomewo mpola mpola oberenga oberabirako mpola mpola Bobby 2021 bati batandise okubanti akutalaga ebitundu by'eggwanga certificate election is in gear ya ida n'ensonga 10 amini ya kaida n'enje n'ensonga 18 mwami Kyagulanyi alina ensonga 5 alina ensonga infuga y'amateeka ebyobulamu biri mu kifo kya kubiri ebyendegeresa buli mu kifo kya kusatu mwami Kyagulanyi sebo webalenyo webalire ddala wadde usonze ku nsonga 5 size ensonga 5 zokka naye ntunulira nze ebisinga okumbera ku mutima ate ebisinga n'okubeera ku mutima gy'abannayuganda balala. Of course nga bwe ngambye nti byenjogera si byangezeka tulina policy team eyo egenda maaso n'okudevelopinga policy agenda yaffe okumakinga sure nti buli wamu tukutewo naye ebisookerwako oba ebinsula ku mutwe badde ku nsonga yakusatu nga nakagimala eyebyenjigiriza of course ne-mentioninga okuzaawo glory ya education institutions ezali wano Busoga si wokka naye lwami tuli Busoga yosobola manyaga kulya ku nsonga za wano naye ate ne mu Uganda yonna okutwalizaamu ensonga yaffe eyokuna yeno nsonga nkulu nnyo ensonga eyo ekwata ku by'okulima agriculture nekwata ku ttaka nekwata ne ku by'obugagga eby'omuttaka lwaki twagigasse mu sections ezisatu munnange eno Uganda yaliko bread basket ya Africa ya East Africa ate ono Busoga yali waddeko bread basket ya Uganda si mmere yokka naye ne raw materials obulimi paka kati newankubadde bwayononeka still ku GDP yaffe is the highest newankubadde kati babujjamu abantu ababulijjo so twagala okuza obulimi engulu nze bwe nali nkula katwogera ku zi cooperative societies kati sikyaliwo wano wabeerangawo Busoga growers cooperative society gye bayitanga society sikyagirabawo so twagala okuzaawo okwogerera mu context y'Ebusoga wano abaana b'Ebusoga baalinga balima nga tulima ng'ebintu bivaano kati ng'oggyeko just ebikajjo nga balima n'emmere tekikyali bwe kityo naye kati dda kukulima nti n'okulima okwasigalawo abantu baano baafukanga basireevu omanyi abazungu baali baatuwanga baasinga tukozesa fe abaddugavu twakola nnyo mu plantation zaabwe kati Jamaica naliko Jamaica n'entambula Jamaica yonna nga waasigalawo zi sugar plantations naye obuddu bwe baggwa oba slavery plantation ezo bezisamba z'ebikajjo ne zifuka za ggwanga eggwanga ne lyoka limanya kye lizifunamu bibenefitinga naye nga bakyafugibwa abazungu nga basireevu nga bo omulimu gwabwe gwali gwa kulima bikajjo kinkwasa nnyo ennaku nti baganda bange ne bannyinaze Busoga kakati bwe babafudde kuba ebikajjo bo balima bulimi nategeezeddwa nti yiika y'ebikajjo namba omulimi agifunamu meka emitwalo 4 sometimes even less abaana basomba ebikajjo ne babiteeka wali ne bimala wiiki 2 ku motoka tebinakola lwaki nezi license of license tebaziwa ba common people byafuka byabo bloka nti gwe lima ebikajjo byo naye ku bitundu olina okujja n'oyogera nange okitegeera kye ŋŋamba abantu bawano babajjamu ne knowledge balowooza akulima bikajjo kusuulaawo naye ebikajjo neewaffe eyo mu kyalo gye nakulira gye batabirima nnyo nga wano Busoga balinanga zijjaga ne kati ziriiwo abantu bano tosobola munnyonnyola nti ebikajjo si just ebikajjo as a product neziriko kuliko by product kuliko fertilizer kuliko omwenge kuliko kukakasa n'ababikolamu abamu wano abatali ba locals bakolamu n'omwenge
mujja spiritis sanitizers bivaamu amasanyalaze ne biogas n'ebirala bifaanana bwe bityo abantu baffe balina okubeera able okubibenefitingamu bonga bo one ng'ebbeeyi ey'ebirime byabwe bo be bagikontrolinga. Two, ezo zi society ziddewo munnange ebiseera biri ng'obeera n'ebikajjo bye bito oba n'ebirime bye bito naye n'otwala omwana ku ssomero onfuna bulungi n'otwala ebbaluwa oba confirmation okuva ku cooperative union oba ku cooperative society n'otwala ku ssomero omwana wo n'asoma kubanga waaliwo garanti. Kati yo garanti tekyaliwo. Abantu baffe babeera reduced. Toyina kumanya ki happeninga ku bikajjo byo. Fenno tulowooza mu gavumenti yaffe tulina okuteekerawa okwempawalinga abantu ababulijjo tubakolere ekyuma ekyabwe nga kyabasoga nga mwe mukiolwaliro oli kukyana musanvu kaloneza musanvu baba fm radio ey'obwakyabasinga mu busoga tukajamesi n'omubaka Kyagulanyi Ssentamu Robert AS ajja okwesimba ku kifo ekyobukulembeze oyiwanga nze kaliwa Atanasi twatambula mpolampola omusuubiuzi alina by'abantu omwerekereko ndi bona ku Buganda nga Muganga Francis mwene ku Speaker Moses Buzitu omukyala Maria Natabi omukulu Rama n'abandi. Mwami Kyagulanyi tuize kumpewesa byonna byonna ebyo obyogera abantu babingi bulungi aye amaanyi go galiwa oyinza okuseza wakoba nti wano wenyweza wano ebisigaye ndagayikiza ku kino tulikire mu ntebe y'obukulembeze. Webale nnyo ssebo era nja kusaba nkuwabulemuko buli wembuuza nti amaanyi go galiwo obaera ng'agamba nti gwe Kyagulanyi ng'omuntu kibuuzo kyandibadde amaanyi gammwe galiwa era bwe nkugambye nti byenjogera si byange ng'omuntu byenjogerera bya bonna baganda bange bali wano n'abataliiwo basomani basaalirwa bani bonna bonna byenjogera bibakiikirira. Amaanyi gaffe galiwa? Amaanyi gaffe gali mu bantu kyetuva tuyita people power, our power. Amaanyi g'abantu n'amaanyi gaffe ffe amaanyi gaffe gali mu bantu bannayuganda kuba betwogera bebibadde bibaluma ebbanga ddene bebadde baagala okwogera naye nga tebafuna chance tebafuna muntu abyogera bebafuna bebeesize kyangu nnyo eitha okubatiisatiisa oba okubagulirira abantu sinze nsoose bantu bangi nnyo abansookayo abazze nga boogera bino ebintu naye olw'obuwoomi bwa ssente oba olw'obunafu bw'emitima gyabwe nga bagenda babivaamu. So abantu batwesiga ebatukkirizamu kubanga tuwogera ebibakiikirira. So amaanyi gaffe gali mu bantu abantu abasinga wano ebitundu 85 ku 100 bali wansi y'emyaka 35 bavubuka balezi n'abawala bato balina ebirooto ebyabasuubizibwa babirabako bulabi ebisinga mu bipapulo mu bitabo naye tebabirabangako n'amaaso gaabwe. Abalala bangi nnyo ebitundu ebyenkolaze bonna tebalabanga ku pulezidenti mulala bo bamanyi pulezidenti abeera musajja musirikale musajja mukambwe musajja mukadde musajja mubibibi. So waliwo chance for the first time okubeera n'omukulembeze ng'alinga bo nga si boosi waabwe nga mukozi waabwe ng'abawuliriza ate si pulezidenti yekka ne baana abalala okundaba ne baana abavubuka abato okundaba ne Mayambala nga muvubuka muto bwati okundaba ne Natabi nga muvubuka muto bwati ne baana abalala bannange kubanga tumanye nti abakulembeze abasinza okukola ebyakabi mu nsi yaabwe babikoze emyaka gyabwe mito. Genda otunulire prime minister wa Switzerland ensi esinga okwegwamisa mu nsi alinga ono omuwala. So ffe amaanyi gaffe gali mu bantu ate abantu abo balinga ffe bavubuka bannaffe baavu bannaffe banyigirizibwa nga ffe naye ate babuufu nga ffe. Nkyogera bulijjo nti ffe tuli first world brains stuck in a third world country. Bakadde abakulu abatufuga kati baagala nnyo ffe tubeere identified by where we are. Bw'obanga oli Busoga nga balaba nti abantu b'e Busoga baavu baagala naawe okkirize nti ffe munaye tuli baavu tulina kubeera baavu wetu. Ffe generation yaffe yagaana negamba tuli baavu naye Busoga si njavu. No, Busoga ngagga era tulina kubeera bagagga nga Busoga. Bukigera ekyo no kyekiri buli wamu yonna. So amaanyi gaffe gali mu bantu
era kyova olaba kati saawa zino studio bazetoloza polisi n'amagye lwaki kubanga batya abantu abo tebalina mayinja tebalina mitu tebalina mundu nejja si balina maloboozi gaabwe so bano abatufuga batya ekyo so amaanyi gaffe jakudamu kigali mu bantu amaanyi gali mu bantu aye ekibuuzo ekyabannayuganda Kyagulanyi tiwamagye Kyagulanyi azira maanyi gona ga muntu pulezidenti efugibwa bamagye ekyo jja kikukiira mu mutya kyabulimba omuntu bw'abanga takyasobola kunnyonnyola bantu atandika balimba wavaawo natandika batiisatiisa kati kyabulimba constitution yaffe tekiwandikangako nti Uganda birina kufugibwa bamagye. As a matter of fact, Uganda constitution yaffe egamba amagye gajja kugonderanga obukulembeze obw'abasivilians. Amateeka gaffe amagye gaffe gagawa ekifo kyago. Kankubuuze muganda wange, President Magufuli gwe tuwaana ennyo owa Tanzania musirikale nziramu si musirikale Tanzania muganda wange tuli wano tutunuulira England, tutunulira America, tutunulira Jamaica, tutunulira ensi ezikulakulanye era twagala kubeera nga zo. Uganda bwe yali tenafuna independence twatunuliranga Ghana nga wali Kwame Nkrumah. Era ng'abazungu bagamba wadde bali bafunye independence mu 57 oba 53 wadde bali bafunye independence Uganda si Ghana. Ffe nga tugamba twagala Uganda ebirenga Ghana. Kati gwongamba Uganda si America, nze nkugamba njagala Uganda ebirenga America. Era nkugamba bwe nfuuka president njagifulanga America. Kati gwe tompakanya kuba nze ngenda okubeera president. Oza kigenda kubeera kitya? Nkunyonyola kigenda kubeera bwe kitya. Amateeka gaffe gawa Munnayuganda obuyinza. Sindi gawa amagye obuyinza. No, all power belongs to the people. Kekawairo akasooka mu constitution yaffe Uganda wange. Badde nkubuuza tutuwaana Magufuli mu kisanja kimu amuvinze Tanzania n'agijja mu bwavu n'agisa mu Museveni ababeera ayimba nti middle income status. Tanzania weri Magufuli musirikale nziramu. President Uhuru Kenyatta owa Kenya musirikale ngoziramu. Twabadde ne dictator ow'omukambwe ennyo kwe bayita Yahya Jammeh e Gambia, Adama Barrow eyajje mujje mu bukulembeze n'akalulu. Adama Barrow musirikale muntu wa buli kati tewanabaira wiiki eweze naye tezinawera wiiki bbiri nge Malawi bajjewo dictator ne basaawo civilian president musirikale nedda. Sudan wano ku neighborhood yaffe babadde ne si genero nga Museveni weeyita oli field marshal nga Amini nga byonna ebitibwa ebimalayo ebyamagye kati abamugjeeko baadde basirikale. Kati ekyo bwe kiba tekisobola kuddamu oyagala nkunyonyola ntya. Njagala okutegeeza bannayuganda nti obuyinza buli mu mikono gyaffe. Abo bwe mulaba abakutte emmundu abo bakyali baffe, abavubuka bannaffe, baganda baffe, bannyinaffe, baba baffe, bakazi baffe, bakodomi baffe, bavubuka bannaffe balowooza nga ffe. Abasinga obungi nze mbamanyi, twalinga nabo mu ndongo, mu disco, tukuba emiziki nga bwe nagenda mu kuyimba n'ojja ku radio station, oli nagenda mu comedy, oli nagenda mu bulimi, oli nagenda mu kusamba omupiira, bagenda kuweereza ggwanga nga bambadde uniform eyo. Era nabo bamanyi baasomesebwa, baatendekebwa, balina kugondera amateeka. Ng'oggyeko buno obutono obubiri busatu kubanga buva mu line emu ne President Museveni bo bafiirawo. Nawadde ndaba buno omuvubuka akozesa ssente za gavumenti okutendeka ba crime preventers ng'agamba we can kill for the president n'otunulira omuvubuka ng'oyo naye tebabulamu. So njagala okuzamba Uganda amaanyi nti tugenda kulembera eggwanga lino nga tetuli kulembeza mmundu wabula nga tuli kulembeza amaanyi g'abantu. For the first time amaanyi g'abantu gagenda kukakanya amaanyi g'emmundu kuba bwe ekitiibwa kibadde ebbanga lyonna. Tulabire ku example ezitwetoolodde tuke naffe tulabe gye tulaba. Okay, tuwebalino nga tugire ku politics owensi yonayo mu kifo ky'obukulembeze bw'oli okujja mu kyobwa president olina okuba nga at least olina ku ngemagana n'amawanga agendawo engemaganayo n'abakulembeze abandi ku level eriwa eryekyo. Nze ate ndowooza nkwatagana n'abakulembeze ng'oggyeko jasi abatwetoolodde naye n'ab'ensi yonna nnyo obuzingo ndaba simanyi oba ofolowinga bapulezidenti b'amawanga gonna kutandikira ne ku mawanga nga ga America
tukwatagana nabo bulungi ekyomukisa omulungi nti abakulembeze naddala ab'omwiro bavubuka ngaffe ugenda awo nonyolyamu kadina ne prime minister wa Sweden n'ugendako nemugenda mu gym ne prime minister wa Belgium oba prime minister w'ensi nga Holland nemugenda nemusinkana ne president wa France bano bali myaka gyaffe president wa France kumpi ansingako omwaka gumu okitegeera kati ziri ensi zo zaabukadda kati geka amagezi ge twagala okuleeta wano kwatagana nabo bulungi nnyo kubeera tukanya nabo tukanya ku ddembe ly'obuntu tukanya ku nkulaakulana tetukanya ku dictatorship nabo bennyini baswala okusinkana president nga president Museveni eyakamala emyaka 35 mu buyinza kujjeko nabo ni wano abakulembeze abasinga tukwatagana nabo tetulinga president Museveni ayomba